الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oluganda kumulamwa gutambula nagwo gw'essunna 10 katulabe sunna emu insha Allahu taala. Sunna eno nga tubeera nayo mu buwangaazi mu bulamu bwaffe, tubeere nga tugyekwatako biidhini subhanahu wa taala. Ekiri sunna atayammunu inda tarjili shari, atayammunu inda tarjili shari. Kiri sunna omuntu bw'aba nga asanyirira enviiri ze kubeera nga atandikira ku saidi ya ddyo gy'aba asoosa kusanyirira enviiri. Abasajja abaana enviiri ez'okusanyirira, abakyala basanyirira enviiri. Ekiri sunna bw'oba nga osanyirira enviiri, kiri sunna okubeera nga enviiri ezo osooka saidi ya ddyo. Aisha radiyallahu anha yagamba nti kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, nabbi sallallahu alayhi wasallam yalinga yujibuhu atayammunu fi tanaulihi, nga kimusanyusa era nga akyagala nnyo okusoosa ddyo mu kwambala engatto, kwambala kw'engatto, wa tarajjulihi, n'okusanyira kwe enviiri, wa tuhurihi, n'okwetukuza kwe, wa fi sha'nihi kullihi, ne mu mbeera ze zonna. N'olwekyo kyembadde njagala mu hadiisi eyo kwe kubeera nti nno kiri sunna omuntu bw'oba nga obadde osanyira enviiri zo obeere nga esaidi ya ddyo gy'oba osooka okusanyirira mu mbeera bw'etyo, n'okuzitereeza kubeera ng'ozifaako, beera ng'otandika ku saidi ya ddyo. Hadiisi nga mujulidde Aisha radiyallahu anha, Musilimu Bukhari 268 ne Musilimu 268. Lwekyo sunna etugyekwateko, togireka. Buli sunna w'okola sunna manya nti n'ofuna empeera biidhini subhanahu wa taala. Kasitokola lillah, ate n'obanga wakoze okugobera mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ofuna empeera. Muyinza okukola ekikolwa kyekimu, munaafuna empeera, mulala afuna empeera, akikoze mu mbeera za bulijjo. Just bw'ogenda okusanyira enviiri zo n'obanga osookedde ku ddyo, ku lwaki okikoze olwakugobera mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ofuna empeera biidhini subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متين مالون جمجب الله سبحانه وتعالى كما جل وعلا السوق ساسا كني من بيجي كمبك محمدي صلى الله عليه وسلم n'abantu b'enjuye ne basahaba be na buli yenna anatanga mbufu mpaka ku nnaku olw'enkomerero. Baganda bange ab'ebitiibwa, abakadde bange, bakubirizanga nange neekuza okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, kubeera nga tumugondera mu ebyo byonna bye tulagira okukola. Ebyokukola tubikole, ebyokuleka bye tulagira okuleka tubeere nga tubireka. Kunno kwe kwesiima kwennyini omuntu bw'agenda okufuna nga yeerekereza n'aleka ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yamuziyiza, neyeerekereza n'agumiikiriza n'akola ebyo Allah jalla wala byamulagira okukola, agenda kwesiima olwesiima lwennyini olutuufu, afune essanyu lyennyini ettuufu oluvannyuma okubeera ng'avudde mu buno obulamu obw'edduniya. Buno obulamu bw'edduniya omuntu niwaana nga afunyeemu kyafunyeemu naye mataa'un Manyi bagamba ekigambo ekyo mataaru abamu bagamba kitegeeza
kintu kyenkanankana nga bw'olaba ekigwe y'omukazi kyakozesa ng'agenze mu nsonga, nga bw'olaba paadi y'omukazi gyakozesa ng'agenze mu nsonga n'amaana agisuula wali. Eddunya bwetyo bwe yenkanankana mataun, subhanallah, bwetyo bwe yenkanankana mataun. Paadi omukazi gyakozesa n'akasuka wali ng'agenze mu nsonga, eddunya bwetyo mataa. Olwekyo eddunya gyetubeera ng'etumalamu tubeere nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala ensonga tonza kubeera nga tumusinza. Oluganda abakkiriza tubeere nga tugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Ku mulamwa essunna 10 kambajjukizeeyo essunna emu tubeere nga tuwongera ogyekwatako obooluganda abasiraamu. Bangi bagikola naye bagikole nga bakimanyi nti nno bakola ddiini. Tebakola kwagala kwa myoyo, kwagala kwa bwagazi bwabwe, embuto zaabwe, wabula ddiini yeeragira ensonga eyo. Eddiini yeeragira ensonga eyo. Kikole ng'okimanyi nti nno oli mu kugondera ow'ekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Oli mu kukwata bufu abasahaba b'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Oli mu kukwata bufu abalongofu atukulembera buli okola ensonga eno gye tugenda okubeera nga twogerako mu odi eno. Ekyokubiri, abamu bagikola mu nkola olumu eyinza okwawukana ku sunna. Kati katubeere nga twogera sunna eno bw'erina okubeera ate bw'erina okubeera ng'ekolebwa. Ekiri sunna abooluganda bakkiriza kiri sunna. Omusiraamu bw'abanga afunye mu mutima gwe akakasizza nti ayagala kukwasa omuwala gundi, ayagala okukwasa omukyala gundi, okubeera nga amutunulako. Okutunula okwo kwamutunulako amutunuleko ng'omukyala tanaakubeera nga amutegeeza nti ayagala kumuwasa. Tasooka kumutegeeza ate oluvannyuma amutunuleko. Asooka kumutunulako n'amwetegereza n'akakasa mu mutima gwe nti mutuufu musiimye, oluvannyuma n'abeera nga amutegeeza nti ayagala kumuwasa. Tukitegeera bulungi. Omukazi gw'ogenda okuwasa gwe omusajja, ekiri sunna okumutunuulira. Omutunuleko, otunule feesi ye, otunulire ebibatu bye. Omubaka wa sallama nga tugenda kula hadiisi ez'enjawulo ng'atulagira ensonga eyo. Otunule ebibatu bye, otunule feesi ye, naye ekyo kikola tonnakumutegeeza nti oyagala kumuwasa, tonnakumuwogereza. Omutima gukakasa nti okakasizza ogenda kumwogereza, ogenda kumuwasa, ogenda omwogereza. Buga nti ogenda kumuwasa toddamu kumutunuulira. So nga ate era bw'obanga otula mutunuuzi nga tolinamu kigendwa kya kumuwasa, obula otula mutunuuzi maaso okuwoomerwa buwoomerwa, ekyo kintu haraamu. Ani akkiriza okutunula ku mukyala n'amwetegereza, y'oyo akakasizza mu mutima gwe nti ayagala kuwasa mukyala oyo. N'oyo kiri sunna oluganda omusiraamu bw'obanga olina omukyala ag'okukasizza mu mutima tiyagala kubeera nga omuwasa, omuwala gw'okukasizza mu mutima tiyagala kubeera nga omuwasa, okubeera nga omutunuulira naddala effeesi ye n'engalo ze nga bamanyi batunyonnyola. Feesi yekukakasa bulungi nti omuwala oyo mulungi gy'oli, ate engalo zino Imaamu Nawawi rahimahullah tugamba nti engalo zino ebibatu by'omukyala bye bikakasa bulungi nti omukyala oyo omubiri gwe musavu bulungi, omubiri gwe mugimu. Obugimu bw'omukyala omubiri gwe bulabikira ku ngalo ze. N'olwekyo beera nga weetegereza nnyo omukyala oyo gw'okakasizza mu mutima, nti omukyala oyo njagala kumuwasa, gw'okakasizza mu mutima nti njagala kumuwasa, oyo mwetegereze nnyo, sunna bwetu bwekusomesa. Hadithi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma tugamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama yagamba, idha khataba ahadukum almar'ata, omukum mwe bw'abanga afunye mu mutima gwe nti akakasizza nti agenda kwogereza omukyala, fa in istata'a yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, bw'abanga asobodde okubeera nga amutunuulira amwetegerezeeko ekinaamusikiriza n'okwongera omukakasa nti amuwase, falyaf'al, ekyabeere ng'akikola. Gwe kasiza nti ogenda kumuwasa, ogenda kumwogereza kumuwasa, n'obeera nga omutunuulira, obeere nga oyongera okukakasa omutima gwongera okutebenkera ku mukyalo ono. N'agamba omubaka wa sallama, Jaabir agamba fakhatabtu jaariyatan, ne mbeera nga nafuna mu mutima gwange okubeera nga njogereza omuwala kuba jaariya kitegeeza omuwala, fakuntu atakhabba laha, naye nga ne mbeera nga mwekwekerera
naninya mwekwekerera hatta ra'aytu minha ma da'ani ila nikahiha mpaka wennalaba mu muwala oyo ensonga yayongera okunyweza nti kamuwase watazawujiha okunokubeera nga muwasa fatazawajtuha nemuwasa bwatu Jabir bwatuga radiyallahu anhu n'ekyo kikkiriza okubeera nga owankakasiza tugenda kumuwasa okubeera nga omutuule omwetegereze n'okumwekwekerera obeere nga omulaba nga yetamanyi Imam Nawawi rahimahullah agamba nti kubanga bw'onaa kusooka omutegeeza ate oluvannyuma n'ofuna ensonga egaana okumuwasa ayinza okubeera naye nga ate ayiswa bubi osooka okumutegeeza tonakubeera akakasa mu mutima gwo nga tonakakasa mu mutima gwo ayino maano weekuba yinza kuyisa bubi kati sooka omale kakasa mu mutima gwo omale omwetegereze nga tannakubeera nga amanya oluvannyuma ogende obe nga omutegeeza tiyagala kubeera nga omuwasa obeere nga omwogereze waabwe Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu nino n'abeera nga ekyakikola n'abanga yeekwekera omuwala oyo paka oyo alaba ekimukakasa ddala mu mutima gwe n'akakasa nti agenda kuwasa omukyalo oyo n'abeera nga amukolaki amuwasa hadisi mu Sunan Abi Dawuda mweri ku namba 282 ne Musnad Imam Ahmad namba 1214 1415 mu 8 na 1418 mu kaga mu mwenda mu hadisi endala sahaba aitwa Abu Hurairah radiyallahu anhu aga kuntu inda nabii sallallahu alaihi wasallam nali wali nabii sallallahu alaihi wasallam fatahu rajulun umsajja namujira fa akhbarahu namugamba namutegeeza annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar intagala kwasa muchala naye muchalo mwa ansari فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر وسلم نام جنبا أن نظرت إليها وملابيكو ومتنوريد نوم يتجرزا قال لا هذا سام لابين ينزل جالكم وسا قال وبكر وسلم نام جنبا فاذهب جيندا فانظر إليها ومتنولكو ملابي برونجي فإن شاعر الأنصار شيئا كمانجا أما سوغابا أنصار ياغو قال ما كانتو manyamba gamba nti galimu akantu maaso ambaga bwalinga bayinanga amaaso nga matono ate omukazi jakumu okuba n'obuso butono ennyo nakyo kiba tekigira bulungi akati ombaka sallallahu n'abanga mga agenda amulabe amwetegereze alabe face ye bulungi yetegereza amaaso ago kuba ayinza okutuuka ewaka maze omuntu wala ate amaaso negakulaki nga muleetera obuzibu abikuwetegereza amaaso nga gamu n'amugamba agende amwetegereze alabe amaaso ago kubanga ba answari mu maaso ge mulimu akantu bwato byamugamba baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi eno nayo nebange tukatiza tekiri sunno omuntu olongo kasiza mutego ntogenda kwasa omukyala ogenda omutuuleko omwetegereze omulabe bulungi face ye omulabe bulungi engalo ze so nga ate kikirizibwa okuba nno omwekwekerera nga tamanyi naye ekyo kikola ngo kasiza mu mutima gwo nti omuwala oyo omukyalo oyo oyagala kumwosa si byakuba nno otunabutunuzi bwetegereza ate gugwa musango hadisi gibulabye Abu Hurairah radiyallahu anhu mu Sahih Muslim eri ku namba hadithi 1024 ne Muslim Nasa'i ku namba hadithi 332 n'awalala ne Musnad Imam Ahmad mweri Musnad Imam Ahmad nawo mweri n'awalala bwekyo ekyo nayo hadithi nebange etusomeseza omuntu abanga afunye akasiza mu mutima gwenda agenda kwasa omukyala agenda kujja mpozi wano Imam Nawawi rahimahullah ayina ensonga gyayogera ku hadithi eno yagamba nti nno mu mbeera bwetu kikkiriza omuntu okubeera nga ayogera ebintu bwe bityo ogenti awaayi ogenda kwasawa mwala waago niwogenda okwasa omuwala oyo nga yakajja ngotonya owekasa byoyogera ogenda kwasa wani abaana bagundi abo nga bwe bati kubanga ebyokwasa tukkiriza okuba nno omuntu ayogera ebintu bwe bityo kubanga Faasal lamano yagamba teba answari maaso ge mubaamu obuntu mu hadithi endala tukakasa era tugamba okubeera nga omuntu kiri sunna kuye bw'abanga akakasiza nti agenda kwasa omukyalo okubeera nga amutunako hadithi ya Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu eri mu Sunan Tirmidhi ku namba 1082 Sunan Nasa'i ku namba 1335 n'awalala Sunan Abi Dawud Sunan Darimi ni Musnad Imam Ahmad Mughira ibn Shu'ba agamba ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadhakartu lahu mar'ata akhtubuha najomba khasal muwulira nti nyino omukyala gwenjogereza gwenjagala okuwasa faqala sallallahu agamba idhhab genda fanzur ilayha ogenda omutunuleko fa innahu an ajdaru an yu'da bainakum kwa bona omutunulako n'omwetegereza
ekyo kijja kubayamba bwe munaamufumbiriganya okubeera nga muwangaala bulungi muwangaale bulungi kuba ojja kuba otutta omuntu gw'omaze okwetegereza era gw'omanyi obulungi ku feesi ogyetegereza bulungi n'omanyi obulungi bwe biidini subhanahu wa taala. Muqiila agamba fa ataitu almar'ata min al-ansar ne ngenda ew'omukyalo eyo mu ansaari fakhtabtuha ila abi abuha ne ngenda ne muwogereza ewa kitaawe maze okumanna okulabi wa akhbartuhuma biqawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nabategeeza ne baka sallama yaŋŋamba embere nga mutunulako fakannahuma kariha dhalika oli babanga abakitamwa wanno mutunula ku muwala waabwe fasami'at dhalika almar'atu wahiya fi hijraha omuwala n'awulira omukyala n'awulira ng'alimu mu kisenge kyeyo omubaka agambye amutunuleko faqalat in kanat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amaraka an tanzura bawanga omubaka waasala yakulagidde ojja ontunuleko fanzur wendi ntunulako wa illa fa inni anshuduka Allah ne bwe kitabo ekyo Allah gwe nkutegeeza gwe nkukwasiza kubanga mpaka si yakutumye ekyo Allah kiri wakati wonne Allah hakati n'abanga soba amutunulako omukyalo oyo hadithi nayo nebanga etwakisa ddala nti omuntu oba ogenda okuwasa omukyala towasa buwasanga tonamukoze eki nga tomuntunuddeeko. Hadithi endala Abi Humayd yatugamba radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba idha khataba ahadukum mar'atan omukum obanga agenda kuwogereza omukyala fala junaha alayhi an yanzura ilayha idha kana innama yanzuru ilayha li khitbatihi twali tabbu kubeera nga amutunulako bwebanga ekimumutunzaako kimumwetegereza kubeera nga amwogeza wa in kanat la ta'lamu kabenga omukyala tamanyi yamutunuleko obutunuzi amwetegereza ekikulu yamutunuddeku lwakumanna agenda kumwogereza si yakumutulako omutunuzi kwetegereza feesi ye kumwetegereza nga tasi kumwogereza oba omanyi nti omutima gwe okakasizza nti omukyala oyo ngenda kumuwasa kangende mwogereze ngenda kumwogereza ewaabwe omubaka wasallama aga nti mutunuleko naye ye nga tamanyi mutunuleko bwe kibanga si kumwogereza omutima gwe tolinamu kugamba kigambo kumwogereza wabula gyala kutula omutunuzi kwetegereza mukazi obulungi bwe ekyo kiri haramu Sahal bin Sa'd radiyallahu anhu agamba أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشالا اليوم بكرة صلى الله عليه وسلم فقالت مشانا جنبه يا رسول الله ونقوم بك والله جئت الأهب لك نفسي زينكو يقابلي ومبسه فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد النظر إليها ومبكرة أصلا نامت نوري وكاقري وانسي mpaka waggulu ku mutwe Rasulullah mtume mpaka waggulu ku mutwe fasaada an-nadhara ilayha namtumulya nambeereza kwa maaso wasawabahu nambeereza kwa maaso namwetegeeza thumma ta'ata ra'sahu banyumba fasilma na mutwe gwe nakutamya wansi taina kyayogera tegeeza yita musimi era amanyamba gamba nti obangu mukazi tamusimi toyogera singa omukazi ajja n'akugamba nti mpasa oba tamusimi toyogera sirika busirisi wama fasala ono yamutunulira badwagala mu hadithi eno kwe kwesembesa nti nno kiri mu sunna omuntu obanga olina omukyala gwogenda okuwasa okumutunulira wano mbaka fasala mu mukyalo yajja ombaka namutunulira bwati namwetegereza ombaka nalabanga kati naye ombaka kyamugamba nti munaye sijja kuwasa oba oli mugaki ombaka natumula wansi asallama kyana kyamukola kikyamunyega nekyo baganda bange sunna omuntu oba okakisa mu mutima gwo nti ogenda kuwasa omukyala okubeera nga omutunulira naddala feesi neibatu tekigaana kumwekwekerera n'omutunuulira wonna wobatunde naye ng'ekyo tamanyi nga tamanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda nga basilamu batenda balungi majjuga Allah subhanahu wa ta'ala tumusawasa okusasa kw'emirembe gye ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam owekitiibwa alayhi salatu wassalam Allah jalla wa ala twagira kubeera nga tumugondera mu nsonga ze zonna mu mbeera ze n'ebigambo bye n'okubeera nga tumugoberera n'okumufuula ekyokulabirako ekirungi gye tuli bwe tumugondera mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam naye tuba tugondedde Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tugamba man yuti' rasula faqad ata'a Allah oyo n'agondera mbaka aba agondedde Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo baganda bange tubeere nga tufaayo ku nsonga zonna
nabbi sallallahu alaihi wasallam ziyasomesa tubeere nga tuzeekwatako tatuzireka balumala ngo olina obusobozi ku nsonga yonna beera ng'ogikola manya nti kyokola kyonna empeera edda eri ggwe empeera edda eri ggwe abaakoze kyokola kyonna oba kyogedde kyonna ng'omubaka wa sallama gw'okijjako era nga yakisomesa empeera eba edda eri ggwe kasita oba ng'okikoze oba ng'okyogedde nanniya yagoberera mubaka muhammadi wasallama nakumufaanana nakumufuula kyakulabirako kirungi gy'oli oluganda busiraamu allah tugala kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mazima ddala mulina ekyokulabirako ekirungi mu mubaka wa allah subhanahu wataala allah jalla waala batugamba nyafaamu allah subhanahu wataala tayinza kubeera nga atuwaanira nti kyakulabirako kirungi nga si mulungi tekisoboka allah atuwaanira mubi nti kyakulabirako kirungi tuli tekisobokerako ddala allah bwatuwaanira nti nomulungi gye tuli kyakulabirako kirungi tuli ddala ddala kyakulabirako kirungi gye tuli oyo yenna anaabeera nga mufaananyi ajja kubeera mulungi kuno ku nsi era abeere mulungi n'oluvannyuma okubeera nga budde mu bulamu n'obwensi ate amufaananyi tajja kubeera mulungi kuno ku nsi ate era tajja kubeera mulungi nga budde mu bulamu n'obwensi amujeemera tamugoberera takuna biragiro bye tufeyo bannaye buli omu mu mbeera ezo bwe zityo gyonaakoma okubeera nga ogobera omubaka muhammad wasallama jja okukoma okubeera nga ofuna obulungi gyonaakoma okubeera nga omwawukanako jja okubeera nga okoma jjja okukoma okubeera nga obulungi bukuyitako baganda nga basiraamu ku sunna lukumi zetuze tulaba biidhinillahi jalla waala kambajjukizeyo sunna emu mu odiyo eno nga nayo ekwatagana n'ekigambo omuntu singa aba awasiza omuntu abanga wasiza yali nkola ya mubaka muhammad wasallama omuntu oyo okubeera nga amusabirako ate era yali nkola ye alaihi salatu wassalamu omuntu oyo aba wasiza okubeera nga amusabira alaihi salatu wassalamu yali nkola ya mubaka muhammad wasallam okubeera nga omuntu mwaba wasiza sunna omuntu wasiza okubeera nga omusabira kekimu n'omukyala agenda okufumbirwa okubeera nga omusabira tumusabira tutya sheikhe muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu taala mu kitabo kye ekyogera ku mpisa ez'embaga mu sunna ku peegi 174 mpaka 175 yatulaga ebigambo mubaka wa sallam yakozesa natulaga n'ekigambo abakyala kye bakozesa mu kuyozayoza omukyala nga agenda okufumbirwa oba okumusabira tugamba nti nno kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga idha rafa al insan omuntu aba wasiza nga amugamba barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa bainakuma ala khairin وجمع بينكما على خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير وجمع بينكما على خير watu yamusabira omuntu wakozeji awasiza nejo muganda omusiramu babanga wasiza beera omusabira duweyo kugoberera mbaka muhammad sallama na kumufaanana alayhi salatu wassalam beera nga osanga muganda wasiza wakubulidde obadde nga wasa mugasabira nti beera nga omusabira nti barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa bainakuma ala khairin omusabira allah amutere baraka allah amufule amutere baraka mukwasa kwokwo n'okubeera nga kinyini amufula baraka eri omukyala we n'omukyala okubeera amufula baraka eri bbaawe n'okubeera allah jalla waala abakuuma abagattira mu bulungi kubanga bayinza okubeera nga bebali naye nga tetwali muki tewali mu bulungi abdurrahman bun awfi radiallahu anhu atuga nti anna nabiya saa sallama qala lahu nabi saa sallama yamugamba yamanya nti mbaka yamanya nti nawasiza mbaka yamugamba nti barakallahu laka allah akuteremu ekibaraka kati omuntu abanga wasiza muganda omusiraamu wasiza beera nga edduweyo gy'omusabira barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa bainakuma ala khairin إلى mbaka صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ليلة البناية لفاطمة ونكو علي رضي الله عنه يبيرانغا أوسى فاطمة رضي الله عنها mbaka صلى الله عليه وسلم يمغانب الله بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما ونكو يجاغيندو كبيرانغا أتانكو كبيرانا يمصابير الدواء الله بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما تي الله باتيرمو بيرانغو باتيرمو
obateeramu baraka mu bufumu bwabwe ate obateere baraka mu kiro kyabwe kino kibagenda okusooka okubeera bonna okuba nno babeera bonna mu mbeera zaabwe z'obufumbo. Olwekyo edduwa beera nga naye ogyekwatako oluganda omusiraamu sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ntobeera ku mbaga z'abantu ne boogera ebigambo bitakwataganye nga balinga bataasomesebwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Owonye obuwundu nti kigaana kwozaza naye musiraamu musabire obeere ku sunna musabire barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa bainakuma ala khair oba allahumma bariki fihima wa barik lahuma fi binaihima obeere nga omusabidde ngomba faasilamu yakolaki yasaba. Ate bw'aba omugole omukyala Aisha radiyallahu anha yagamba tazawajani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atatni ummi fa'adkhalatni ad-dar mba faasilamu yagenda kumpasa mama wange yandeeta nanyingiza mu nnyumba. فإذا نسوة من الأنصار في البيت ngenda okutuuka mu nnyumba omwo mulimu abakyala ba ansari mwebali mu nnyumba mama wange yannyingiza. faqulna ne bagamba ala alkhairi walbarakati wala khairi ta'irin ala alkhairi walbarakati wala khairi ta'irin. Nekyo omugole omukyala ekyo abakyala beerenga bakimusabira olunaku lwagenda okutwalibwa bbaawe beerenga amusabira edduwa eyo sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kuba basobola bakoze ekintu basobola kasita bakola ekintu bakyogera mu mbaka asana wala atakigaana yaba efuuse sunna abakikkiriza alayhi salatu wassalam. Kati ye omugole omukyala omutumusabira ala alkhairi walbarakati wala khairi ta'irin ala alkhairi walbarakati wa ala khairi ta'irin. Nekyo abakyala bakimusabira kubanga abeera n'abakyala banne nga bwe kiri mu sunna nti abakyala bebeerawo nebakuŋŋaana nga twakira luli Imaamu Nawawi rahimahullah nga atulaga tekiri mu sunna abakyala okubeera nga bakuŋŋaana omugole kumukolako awo mu mbeera ezo bwe zityo babeerawo abakyala nga bawerako nga tebawemulawo boogera ebigambo birungi naye ku bigambo birungi balina okuba nga boogera nga balina omugole omuwala oyo omugole omukyala agenda okufumbirwa kubeera nga amusabira edduwa eno nti ala alkhairi walbarakati wala khairi ta'irin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقدر من بدأ katubeeko ne sunna emu yetulaba mwezi omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatusomesa. Sunna eno ekwatagana n'omuntu aba ayingira mu busiraamu, omuntu asiramuse ayingira mu busiraamu kiza okubeera nga asiramuka sunna ku ye okubeera nga omuntu oyo anaaba omubiri gwe gwonna. Sunna eyo abamu bagamba nti amanya mbagamba nti yabwateeka, abalala bangi ne bagamba nti yabwateeka. Ekikulu kye kyenjagalamu kwe kubeera nga nkujjukiza omusiraamu yenna nti yo sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kyenjagalamu ekyo sunna omuntu asazeewo okusiramuka kiriza okusiramuka okubeera nga anaaba omubiri gwe gwonna. Sahaba yitwa Qais bun Asim radiyallahu anhu agamba ataitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam, najja ewa nabbi sallallahu alayhi wasallam uridu al-islam, nga njagala kusiramuka, ensonga endeese ewuwe kubeera nga nsiramuka. Fa amarani, nandagira ana agatasila okubeera nga naaba bima'in wa sidirin, nga naaba n'amazzi omubiri gwange gwonna, wa sidirin ne sidiri. Sidiri kyambeera nga kimera nga bakikozesa mu kunaaba n'okunaaza ebintu by'enjawulo. Kati ngera bw'olaba wano waffe sabbuuni bwakozesebwa ennaku zino, nga bw'olaba edda mu kyalo twakozesanga entanga
ne sidi nakyo bakikozesanga nakati bakyakikozesa okunaaza abafu mu abamu abali nnyo ku sunna abagoberera sunna bulungi ekintu ekimere ekyo bakyakikozesa mu kunaaza abafu. Namulagira abeere nga anaaba n'amazzi anaba omubiri gwe ate nga anaabisizza ne sidiri oba taliwo wano waffe sabbuuni yakola nga sidiri. Hadithi eri mu sunani Abi Dawuda ku namba 355 ne musanu Tirmidhi ku namba 65 ne Sunan An-Nasa'i ku namba 188 ne Musnad Imam Ahmad ku namba 2637. Amanyi bangi balaga nti hadisi entuufu ng'omulimu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadithi endala sahaba yitwa Abu Hurairah radiyallahu anhu yagamba inna Thumamata aslama, Thumama yaslamuka. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أنا قام بالصحابة اذهبوا به إلى حائط بني فلان ومتوالي eri ku kisenge kiyite ng'ekikomera kati eri ku kikomera ky'abataani ba gundi famuruhu mumulagire an yaghtasila abeerenga anaaba. يذهب بثمامة بن أسال أبو هريرة رضي الله عنه تقام ثمامة بن أسلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ناقام والصحابة اذهبوا به إلى حائط بني فلان mutwaye ku kisenge wakiyite kikomera mu kikomera kya banu fulani obutani wa gundi famuruhu mumulagire an yaghtasila abeerenga anaaba. Hadithi muri Musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala nabala Musnad Imam Ahmad naba 857. Sa'd ibn Mu'adh ne Asyad ibn Hubayr bali bagala okubeera nga basalamuka hina arada al-islam bali bagala okubeera nga basalamuka سأل مصعب بن عمير باوز مصعب بن عمير رضي الله عنه وأسعد بن زرارة أسعد بن زرارة باوز كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر مكلا متيا بمسلمك كسلمك مكلا متيا بمسلمسي بمسزو كسلمك مكلا متيا قال نعم قام نغتسل تنابا ونشهد شهادة الحق نتويرانغا تتواني الشهادة أيام الزمة شهادة من الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفوز شهادة من الدعاء شهادة الحق شهادة أيام الزمة olwekyo waganda nga abasiraamu kibeera nga kiri sunna omuddu bw'aba nga asiramuse omukafiiri bw'aba nga asiramuse kuyinza okusiramuka okubeera nga okunaaba omubiri gwe gwonna. Tugambye nti abamanya bagamba kyatteeka abalala bagamba si kyatteeka ekikulu nti sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.